incredible. President Demubambi Musajawato, live and kicking His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Today is his birthday, the ghetto gladiator, the people's president. Makubo malala abadde agenze mu ddwaliro ery'enkozi gye yazaalibwa enakusomezebwa February. Oh my God. President akedde nkozi ng'amanyi agenda bibye mami ne Secretary General bali musuddemu. His Excellency the ghetto gladiator is a surprise from the foot soldiers. Bokar ngeno ebakitegese Majeka President ago olaba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Usanga surprise watching it. Wajipanze bulala inafe ngatupanga bulala. So ala yebale akutusiza ku myaka ejo ate tusaba akwongere mingi nnyo n'ebirooto bye byonna bituukirire ate era tukwebaza kakyalyange musoke mu pulezidenti obugalo bw'amaanyi nze obankuweeyo kayimba obankuweeyo ki bannaye tukole tutya tukyakalemu wakite eddakiika emu ku lwa pulezidenti nange wendowooza wensabira bannange tubeere bumu tutambule ffenna kubanga tusobola okukolera awamu era ne tufuna ebyamagero. Munzikirize njolese okusiima kwange okubuganya omutima gwange nga nsiima National Unity Platform olw'okumpa obwesigwa buno obunene nfuuke nga nze nkutte bendera y'ekibiina kino. Ekibiina kino naggwano mu kalulo ke tuddamu aka by-election aka Kawempe North. Bannange betuvuganyizza, bannange muli bakitiibwa bakama bange, nsanyuse okuba nammwe. Mwebale nnyo okuvuganya mu kitiibwa mu kwagala okw'amaanyi. Bannange tekiri nti nfunye olw'okubanga mbasinga, nedda nammwe muli balungi naye akalulu kankutte bukwasa olwaleero bamikwano. Mukama wange Pulezidenti wakati wansi w'obukulembeze bwo taata akakiiko akaddukanya ebyokulonda kasobodde okuvaayo nga kayita mu kkubo lino eritali lya bulijjo eritabangawo ne kasengejja oluvannyuma ne kalyoka katuuka ku nkomerero eno.
mukama wange nkebaza nebaza abafamire yange nebaza abawagizi okuva mu buli koona y'ensi eno kuba abamu bali mu Amerika n'ebitundu ebirala eby'ensi eno bassebo ne bannyaba abalungi abakawempe North abasazeewo tutambule olugendo luno mbasiimye nnyo ate mbeebaza olw'okukkiririza mu missoni eno gye tulimu ate nga buli lwe mukkiriziganya naffe kyekyo kitwongera amaanyi ne tusigala nga tuli bavumu okusigala nga tulafuubanira ebyo bye twaluubirira. Ndowooza ondabye wano nga neeterezaamu. Omanyi mu Free and Democratic Society mwonna mu mawanga agalina demokrasi ye yakula omukulembeze yenna bw'abazza okulondebwa bw'aba yeetabye mu kalulu ategeka speeches bbiri Mr. President. Waliwo speech gy'ategeka nga yagenda gyogera nga taliiko kamwenyo ku matama Mr. President. Yeeyo bw'abanga omulala yakoze eki yawangudde atali ye. Ne wabaawo ne speech gy'ategeka nga yeeyo gy'anaakola mukama wange bw'abanga aliko akamwenyo nga yeye gwe awangudde. Kyova olaba bwe baleese ekiwandiiko kyange kino mu bbaasa Mr. President nsoose ne neetegereza nga neebuuza ddala ddala omusajja ono tajjeeyo kiri kye nategese okukola nga si yenze agwe bawadde. Sebo mukama wange omusajja gw'ofunye ono ng'omuwadde tiketi eno yoyo omusajja amanyi nti bw'ogenda mu kalulu tekibeera nti gw'alina okuwangula. Era Mr. President njagala okutegeeza kino nti nze mba kubanga si yenze aweereddwa tiketi eno nkulayira Mungu eyantonda nandigambye nti nno Nalukoola siwangudde kanyimirire wamu n'omulala awangudde. Alabanga nze afunye omukisa guno bangi ku bo naye nze ndabye kusoomoozebwa okwereere. Omanyi Mr. President mu buli kyokola mubaamu okusoomoozebwa. Olaba n'akyala alina okusoomoozebwa ayinza obutaanirizibwa ng'atuuse gy'alaga. Mukama wange n'agaba alina okusoomoozebwa ayinza obutasiimibwa ekyo kyagabye. Mu ngeri yemu n'atandika omukwano naye alina okusoomoozebwa gw'ayagala ayinza obutamwagala. Mukama wange bangi balabanga nze afunye ekyamagero omukisa ogutasangikasangika kyokka mukama wange nze ndabye kusoomoozebwa kwereere. Okusoomooza okwereese mu ngeri zino essatu bw'oba ompadde olukusa ze ŋŋenda okukubuulira. Ekisookera ddala kusoomooza okuzze ffe tusigale nga tuli bumu. Nina obuvunaanyizibwa obw'okusigaza ekibiina kyaffe mukama wange nga kiri bumu kubanga erinnya lyaffe bwe ligamba National Unity Platform. Kyokka buli lwe wabaawo okugugulana mukama wange wajjawo ebyo ebinyenyanyenya obumu bwaffe. Kakati bwe mbanga nze omu ku abo ababadde mu lukontana olukontana olutunyenyezza kitegeeza nnyina okuba nga nkwata ogw'okulaba nga tusigala nga tuli bumu mukama wange. Era nnyina essuubi nti tugenda kutambulira wamu tusobole okweŋŋanga abo abalabe baffe. Jjukira nti bwe tuba tetuyimiridde bumu tuba bangu ab'okwawuzaamu ssebo ate ne tulemererwa. Mukama wange nkulaba nga kusoomoozebwa olw'ensonga eno ey'okubiri. Mukama wange tiketi eno empeereddwa nga tiketi eva mu kibiina kinnaggwano. Olwaleero ekiriko kyawangula n'okuwangula ne bakimma obuwanguzi bwakyo. Tufu byewandiise ne kubire mukama wange nti kino ky'ekibiina ekikyasinze. Kaakano mukama wange singa nfuuka nnamba lujega nempeebwa ekyokulwanyisa eky'amaanyi ate olutabaalo ne ndugendamu ne nkomawo nga nnyanga nga nderanga lonjereere nga sireese buwanguzi kwe kusoomooza okwo kwendaba nteekwa okulwana okufa n'obutanyagwa nga ndi wamu ne bannange nga ndi wamu ne bannakibiina nga ndi wamu n'obukulembeze bw'ekibiina tusobole okuwangula ssebo. Abantu beekwaffe mu Kawempe North ng'abamu bali wano baategeera obuweereza bwa Honorable Ssejjirinya eyagenda okulunda embogo kaakano.
Mukama wange bangi bazzenga bambuuza Nalukoola ekigere kyo kinaasobola okujjuza engatto za Honorable Ssegirinya nga yali musajja w'amaanyi. Mukama wange nkusaba onzikirize neewole ku bigambo bya kitaffe mu Katonda Archbishop Pose Mwogerere yagamba nti nno omukulembeze omulungi engatto ze tezisobola kuba nnene nnyo okusobola okuzijjuza. Era Mukama wange nange nkugamba nti nno sisobola kuba sirina bwangu busobola kujjuza ngatto za mukulembeze eyasooka. Naye nze nteesa bwe nti Mukama wange nzikirizibwe nyambale kapeya kange ak'obugatto obutonotono akantuuka ke naayambala ne kanywera Mukama wange. Olwo tulyoke tutambulire wamu n'abantu ba Kawempe North, tutambule n'abantu ba National Unity Platform, tutambule ne Bannayuganda nga tuli wamu ng'engatto tezinsagala. Nange Mukama wange nina ebitendo eby'amaanyi, nange nina ebitone Mukama wange. Bwe naabigatta ku bitone ebyabo abakulembera National Unity Platform nentunuulirawo Honorable Ssegirinya we yakoma nga kwentadde okwebuuza ku bantu ba Kawempe North constituency. Mukama wange tujja kukola ebyobwannaggwano. Mukama wange President, nzikiriza kaakano nziremu okwebaza bannange munda mu kibiina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga tusobodde okwolesa ensi eno nti tusobola okufuna enjawukana naye ate era ne tukkaanya wakati mu butakkaanya bwaffe. Oluvannyuma ne tuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga tutembeetebwa abakulembeze baffe. Mbatusaba tusigale bwe tutyo tusobole okutambula n'ekibiina kyaffe. Olwo tusobole okuba nga tununula abantu b'eggwanga lyaffe, tusobole okununula abantu b'ensi yaffe Uganda. Tugijje mu nvuba, tugijje mu bukulembeze obwenkanu ng'afuga General Museveni munnamagye, musajja wa lugono ajjudde effuga bbi ate nga tayagaliza nkulaakulana ya nsi yaffe. Kyova nga tetutambulire wamu tujja kulemererwa okumweŋŋanga n'omusuula eri. Mukama wange President, nzikirize era njogereko eri bannakibiina ekya National Unity Platform. Bassebo ne bannyaba abalungi, temulowooza nti nze okwagala kwange eri ekibiina kusobola okugookako wadde n'akatono. Tutambulire wamu. Nze nga munnamateeka mbagamba nti puliida omulungi tebamulabira ku ngeri ki gy'ayambalamu n'anekaanekana ebyambalo by'obwa puliida, wabula bamulabira ku ngeri ki gy'akiikiriramu omuntu we gwawolereza. Na bwe kityo mbasaba mmwe munneetegereze, mundabire ku bikolwa byange, mujja kuzuula nti ndi wa ddala. Mukama wange President, maze emyaka kaakano egisoba mu 10 nga nnyimirira wamu n'abo abanyigirizibwa, nga nkaayanira obwenkanya, nga nnyimirira n'abantu abo abayaayanira obwenkanya, ng'era tulafuuba n'okulaba nti tuleeta enfuga ennungi n'enfuga egoberera amateeka mu ggwanga lyaffe. Sigenda kusirika era njagala okusuubiza Mr. President nti abantu ba Kawempe North constituency bafunye omusajja eŋŋwaŋŋuli atagooka, atagenda kusirika. Mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nange. Mr. President, nkwebaza okuba ng'ompadde omukisa guno n'ompuliriza wadde nga njogedde ebigambo bingi. Mr. President, era nkusaba onsonyiwe n'abali wano mwenna ensobi ze nkoze nga njogera bannange, munsonyiwe. Okuva olwaleero kino nkibuli abantu mwenna abasuubira okujja mu busiraamu. Obusiraamu si kiddukiro ky'aboonoonyi era ky'aboononefu. Omuntu najja n'ayingira obusiraamu ennaku 5 n'ayambala enkoofiira oba n'ayambala ekkanzu
n'ateeka amafuta mu mmotoka n'agivuga ogijja e Kampala Kawempe n'agitwala Masaka Kaddugala n'agenda asaba amalaalo ga Sseggirinya Muhammad, omuntu amaze omwezi omulamba mu kabuli, n'amugamba togeza ne weebaka, togeza n'ofa n'otafaayo, nze nkomyewo ŋŋenda kulwanirira ekifo kyo, naawe teweebaka. Olina okubeera omuzukufu osobole okumaliriza projects ze waleka otandise. Naye nga gwayogera naye ali muki? Ali mu kabuli. Ne wajjawo eyalimbye abantu eyazze nabo, mbu naye Seeka n'ateeka ekitambaala nga kimyufu, naye n'afukamira ku malaalo, bonna ne basaba amalaalo. Makakasa okuva olwaleero nti abo abasajja nga bwe mwabalabye bonna babadde basamize, era mu busamize bwabwe bubi nnyo obuyita ne kaliinu y'omuntu eyafa gwe bayita omuzimu gujje gwetabe mu nsonga z'abantu abalamu, era balina ekitendo ky'obulogo. Singa mbadde nsobola naali bataddeko n'ekirala nti bayinza okuba basezi, naye nyinza okuba sirina busobozi, kankome ku kya bulogo n'obushiriku. Oyo Seeka gwe mwalabye ne munne bonna baavudde mu Busiraamu, era ababamanyi mudde mubagambe batoole shahada mpya. Pulezidenti wa Nuupu Bobi Wine okoze bulungi, n'ekino kyongeremu amaanyi, okoze bulungi obutamuwa kaadi, kubanga olwaleero luwedde tamuwadde kaadi. Tebaddamu ne bakulimba nti waliwo Abasiraamu, nga fe Abasiraamu fe tubasindika bajje mu Nuupu bakolere Obusiraamu nga bayita mu mannya g'Ekisiraamu. Fe situlina Musiraamu gwe tugenda kusindika, wabula omuntu okuyingira mu kibiina kya Nuupu akiyingiramu nga ye tasindikiddwa Busiraamu. Tetulina Musiraamu fe tugenda kutuula tumusindike mu kibiina kya Nuupu nti huyo yaba atukiikirira fe Abasiraamu. I repeat, bino byogeranga Muhammad Kalanzi Kajubi, byogedde wano Luweero. Ayagala oyinza okunsanga. Tetulina muntu gwe tugenda kusindika mu kibiina fe Abasiraamu aba Ahali Sunnati wal Jamaa tumugambe genda otukiikirire mu Nuupu weesimbewo. Tewabaawo akozesa erinnya ly'Obusiraamu. Kozesa erinnya lyo olivuluge, osamire, ogende ku malaalo, oziikule abafu, oyogere byonna by'oyagala, ogende mu masabo, naye teweerimbika mu Busiraamu. Era mwami gwe yeeyita abadde Alex nonama nakola affidavit eraga nti wavudde mu Bukatuliki nodda mu Busiraamu, ddayo, tetugamba tetukwetaaga mu Busiraamu. Nga bwe wasiramuse ddayo otereeze shahada yo, genda osinkane sheekhe yenna oddemu oliniwalinge shahada nga tosiramuka lwa bya bufuzi, ng'osiramuka lwa kubeera nti oyagala kaadi ya Nuupu. Ddamu osiramuka ebibyo nga Sseggirinya bwe yasiramukira ewaabwe Masaka Kaddugala mu famire yaabwe yaliyo nga si Musiraamu, n'asiramuka yekka n'abeera Muhammad Sseggirinya. Mwagenda omulaba naawe okumuyamba nga Musiraamu avudde ewaabwe nga Mukatuliki n'asiramuka bye teyasiramuka lwa kusikira Musiraamu. Mulekeraawo tumanyira mu Busiraamu. Ate mujje ebyobufuzi mu ddiini, mulekeraawo okwerimbika mu ddiini y'Obusiraamu nga mukola ensobi, muzikola mu byabufuzi, musaddaaka abantu, musaddaaka ebintu, munoonya bululu, munoonya bukulembeze, munoonya buyinza, nga mwambadde ebyambalo by'Obusiraamu. Tujja kubasabira Allah abasumululire ezimu ku nsolo ze zijja bataagula.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.